Era ndi mugumu ti akaluka tugenda maka 2-3 mugumu. 2-3 wagenda kubeera wenjawulo nnyo mu kalulu. Kandi muka mati yakawangula kati kali agenda kakuba. Singa tunaba tukkiriza. Kakati mu ndowooza yange nze ndowooza nti omukulu yakirabye nti wano olw'okuba baze okunywezaawo kakkirirewa eri wansi. Kivula nti yatandise okutambula agende ng'asisinkana anywezezaawo kibaba muri gyo ezeewala genda eri aba agenze eri kugamba Museveni nti kugamba bazungu Uganda erakinga ba investor waliwo enseta erakinga ba investors kale toyanziza wano ye wadde eri agamba kimu nti Museveni dictator bamujjeko tebadde banatuwa buyambi era wezo kiraba bulungi Uganda bagisazeko obuyambi because of Bobi Wine ate ye yasinga ba dictator bungi nnyo okugeza Basebe ne banyabo mugamba mutya kanso bitambulira ddala bulungi nnyo tugamba nti nno essaawa oba ennaku ebula ntono nnyo ate tugende ku kivulu kya omukyala Stasha Mayanja wali ku Serena Hotel basebe ne banyabo ennaku z'omwezi nga 7 tegeka sente zo gwatanabagula tiketi ate kikibeere nga kitambulira ddala bulungi nnyo kati nno kyazava ne Kacumbali mu Nabutambala zatudde muze omugula ne ttiimu yonna okubeera nti naale tubasuusaako ensonga ezo olinga ina byogobogoba nodukaki nkuwoyanjule kakati basebe ne banyabo akazindalo nzaakalina era nzaakagaba nyinza obutakamu wa pulogulamu neetuuka kugwa nga temukalabyeko kakati basebe ne banyabo olwo tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo twalabyeko omukulembeze w'ekibiina kya NUP nga atalaaga eggwanga naddala eyo mu bitundu bya West Nile weewaawo nga waliyo omuvubuka yali avuddeyo n'agamba nti nno tajja kulinnya mu West Nile naye yagenzeyo n'atuuka n'oggaba ente tetumanyi muvubuka gye yabadde bannaffe bagenda byogerako ate nga ne mu kibiina kya DP era omuliro gubumbujja naddala eyo wansi embalala okubeera nti nno ate balonda abakwatira ate enkasi naddala wakati mukulembeze bwabwe okubeera nga buyuugayoga that is Nobert Mao ne musajja mukulu Sebamala akafubo kacya Sebamala bwe ndyogedde abo betumanyiiko so tugenda gendera naawo lulume bayiga musajja wange n'omukulu Nsereko ne yaguddewo ekibino nga tumwogerako nange nkyajja kale Nsereko naye mumuwagire bintu bitambulire ddala bulungi wadde oyanjula abalala omubaka waffe omulungi ennyo ow'e Kampala Central omukulu Muhammad Nsereko naye abagamba nti nno 2026 zigenda kukola ki ate kunyooka yaguze ekibiina olwedde kiwandiise olwedde kirina bammemba so yakiguze bwe paba ne bammemba baamo neyanza mukama wange yaguze ekibiina era kati obudde buno mwewe naba abadde batalina kibiina obanga gy'obadde wakusumbuwa genda omwegatteko ate tulabe nti nno eggwanga lyo tulitwala mu maaso kujjukiza nti nno mubaka oyo ye mubaka ayimira ku nsonga z'abantu ye mubaka akulembeddemu okulaba nti neggwanga lyo likyuka mubaka alina ideology ey'amaanyi ate nga mubaka w'amaanyi nnyo owaye sente zange ziri bwopambi lyungulule abenkyukakyuka parliament bafuma n'asigazayo omu n'abasuuza ekyambalo no mu kusooka ennyanjula ye yabadde nga atategeera muntu gw'ayogeramu naye bwekwete ku kya sente ate nga gyatibwakuyisaamu kale mu kupana eno ndowooza tutandike n'omukulu kibiina tokyogedde mannya kibiina nawe ojjatandikiraawo nakirimu ekibiina erinnya talimanyi luzungu nnyo oba guliini kiva mu kigambo ekoloje so abamanyi sayansi mubitegeera kati obadde sente kiri bwe kiba kiganya oba ki Green Party kuba kikwatagala ku butonde bwansi olwoko olwaleero ku poto tulinako omukyala era tumuwe ekitiibwa era mbadde nsaba y'abasooka okweyanjula atulina wajja ava tukwaniriza maama amanya agange erinnya lyange nze na Legend Florence yegwe era nga nva mu Makindye era nga ndi mukulembeze Bio bili abiri mukaaga Woman Council LC3 omukyalo ono omwami ono wa kibiina kya Piero yu
era mbuzize ekibuuzo nti nkubuuze oli mukyala mufumbo. Neyanziza sabe ekibuuzo kyo. Kansubira tonoonya. Kubanga batera okubuuza babanoonya. Essaawa eno njagala bategeeza nti ndi mukyala mufumbo. Essaawa eno naye osobola okunoba. Bategeeza ndi mufumbo. Okay. Omukulembeze yenna. Sinoonya. Okay. Ensonga zezo muziwulidde bulungi nnyo. Ku Edis Sweet Cool. Brian Chobe. Okuva mu kibiina kya NUP. Oyanjulira abantu. Kupaneno tuliko abantu bangi naye abamu mugenda tusonyiwa bwe wayitawo akawabye. Abamu tujja batereezaamu. Kati oyo ekibiina kyabwe kye bayita Green tugenda batereezaamu. Amanya agange bampita Brian Chobe. Olwatereza. AKA Sweet Cool tontereza. Sagala kwogera byagala kuwulira njagala kwogera abantu byagala okumanya. Amanya agange bampita Brian Chobe AKA Sweet Cool. Njija ku Makindi awo, Makindi ettu wenjija. Owono omukyala wa C3 ojja kwogera LC3 wenjija taata njija kugombolola awo. Byonna bye tugenda okuteesaako wano ekiwaba kigenda sigala mu lwansonga emu. Waliwo abamu be tugenda otereezamu ebyo ebibiina bye batandise oleeta essaawa zino. Tegeera baleesereese ebibiina okujjuza ballot paper ya president tutuuke nga kuliko abantu 8 otuuke nga ng'era bwe babikola buli mwaka. President ya buli mwaka nga bwe babikola okuvuvunga n'akabundi. President yaliwo taata. Sinayogera ku president. Gwova okukyogera awo. President ye Robert Kyagulanyi Ssentamu mukwaye president. Ani president wa Uganda? Lwaki ombuuzo wa Uganda ng'owange? Anti ogambye president kubuuzo wa Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa kutwala. Antwala nzanzi. Ani president wa Uganda? Ombuuza wa Uganda owange? Ombuuza ki? President wa Uganda. Wa Uganda simumanyi. Kale basoone bajja kwesiba omusajja mule muleke yes abantu bamutegedde yayogedde odda Makindye bannange omusajja obufaana kiwaaki omatuwe yanjulira abantu ono mumanyi we Kasanda South era abantu bamulindiridde okulayira tolinze kulayira abasewo ne bannyawo mwena batugoberera mukola kyamaanyi nnyo amanya n'eddoboozi nze tumwene James MP to be Kasanda South empologoma ya M7 alinze okulayira era nawo kimanyi naye muganda wange ono mwewunyeza n'omwewuunya abalonzi abagenda omulonda atamanyi na president wa Uganda nanga amanyi gampedde kubanga era buno obudde bwange ssebo twagala tulonde bakulembeze bagenda kuwabya abaana baffe kubanga gwe okimanyi bulungi nnyo nti omukulembeze wa Uganda yes General Saabalwanyi Babyface yalwanirawo His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni omutegesi wa Kalulu ate tweyanziza omutegesi wa Kalulu ekibuuzo kyo kanjirire anko ng'ogenda kweyanjula ani Vice President wa Uganda? Vice President wa Uganda simumanyi kati obudde onenya omusajja Vice President wa Uganda manyi waki simumanyi tekibadde ku agenda gye bagenda kukola kiva kiva sikuzzeemu nkitegedde nti gwe kyoyagala nkikuwa kituufu omusajja ku agenda tabadde omanyi waki abaddeko oli agambye president wesidde okumugamba tyani president wa Uganda tamanyi otegedde lwaki kusinga omutegedde emisango omanyi president wa Uganda nze okumubuuza ni president agambye bagenda kujjuza ballot paper bakyagalanye president nze kwe kumubuuza nti ani president atamumanyi era simuwakanyiza era nze kubanga yasimanja okutegeeza abantu tinja kutegeeza bannayuganda mwenna 2026 tugenda kulonda era akaluluko kateeke awantu woolaba gwe omuntu yenna gwe akuwuliramu emirembe oba wa kibiina ki oba wa kibiina ki oteekeddwa okubanga gwolonda gwoyagala because nze sira gwe forcing kulonda nga nze omuntu kuba okulonda akaluluko kekakuwa ebiseera bye eby'omu maaso kati gwe kiri gy'oli okugamba nti ono atamanyi vice president wa Uganda waba yeesimbyewo mu waka lwankulembere kiri gy'oli okugamba nti
ntwala tamanyi president wa ggwanga kuba kwewussa lwakubasaako olulimi luvuma kuba kwewussa kubanga n'omwani president ab'omu munnange ebintu bino biraba era nze Kacyumbaali tebikyukanga kanduza mufuka muyimiridde mu abakyala kuba byakyuka kubanga anko kiba bwe kiti mu Uganda omuntu kasita otandika okutegeera naddala ifa kikasoyingira ebyobufuzi oba oteekeddwa okumanya pulezidenti ow'eggwanga ekirala bano betuyita ba pulezidenti nja kuwabula baganda bange betudde nabo ku pano naddala abakulembeze agenda okujja kukwesima mu byobufuzi nga bano abasatu bino ebibiina byabiraba nti nuupu FDC taba pulezidenti abeera chairman wa party eyo aba party president kitegedde bulungi wabula mu Uganda pulezidenti aba atya munsi actually munsi pulezidenti aba atya tegeza no president ba Rotary bali mu bukyambe tu era owulidde ko nyino kyogere president wa Rotary gumma nyini ogere president waki noli aba president we NUP ekibiina ekyo kyekugambye ayitibwa party president kale anko okulaga muganda wange oli ayinza okubanga alawo okutegeera anko weyanjula abantu bemanye we tutambulira akazinda lwa kufuna amanya n'eddoboozi nze Yasini Semogere jjajjange yantuuma ne musajja wa Lugave mpagira kibiina kya NUP wabula ekyenjawulo nti nze muwagizi wa NUP akozesa omutwe gwange waliwo abatakozesa mitwe ngaani wano ogeza njagala kuwa ekyokulabirako gano ge mazima omanyi bw'oba tomanyi nze nzikaanya nti njagala okulonda pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu awangula okuba mukulembeze w'eggwanga bwe mbanjeko nokola Kyagulanyi Ssentamu abeere pulezidenti w'eggwanga nina okumanya aliko gwenzijako era sinza okuganda simanyi pulezidenti wa Uganda ekyamazima pulezidenti afuga Uganda saaza zino ye Yoweri Kaguta Museveni tuwabulwa wenjagala okujjako ntekeko wange kati Kyagulanyi Ssentamu Robert pulezidenti wange mu kibiina kya NUP kubanga bangandi ye pulezidenti w'eggwanga kati ate mbanwana nani ate mbanzijako waki kale ensonga zezo awo nyine tugenda okutandikira ku mukulembeze w'ekibiina kya NUP yabadde atalaga West Nile eyo ebintu byabadde bingi nnyo byabadde bitambula naye kansooke n'omusajja wange wa Piero yo anyi nkwagala nnyo omusajja wa Kabaka yo bw'atyo kamatangaze bannaye ffe twali mu Piero yo president waffe nalagira CDF nti ababadde abawagizi bo kubanga etteeka lya otandikira mu kibiina ki ndi wa NRM netugunjawo ekisinde netugunjawo ekisinde fe aba Piero yo tukunge bannayuganda nga tubasomesa okwagala ensi yaabwe okitegedde kakati president Museveni bwalonda chairman waffe kubanga oli yali party chairman so party president byawukana kwanga kino kisinde kati bwe bamu appointing okuba CDF wa Uganda yagenda okudumira amagye ga Uganda gonna semateeka wa Uganda egamba teri wa amagye mu byabufuzi kyovulaba era yatugamba bulungi nyo nti mudde mu NRM ngira mwali muvuddeyo kiri kyali kisinde tegeze kisinde kya Piero tekikyaliwo kyayegatta ku NRM tunoonyeze muzeeyi akalulu kubanga baba ne secretary general waffe wamulabye ngali Kasambya mu constituency kale awo nyewe twatandikira bobe ni wamulabye West Nile era kiche wafunyemu bobe ni mulengera bulengezi kubanga talina kyagamba abantu ali mu kudisa abantu kakoso olulimi olwangu nga abantu banategeera kubanga principal waabwe ekitufu kyagata kimanyi takimanyi gobo mulaba atambula olaba ali kuki ayimbira abantu nyimba ndowooza na kulambula kubanga bw'obeegala kwata mulaba nga atambula bagenze ku concert zennyini era n'abantu abajja bolaba bakungaanyiza bonna baba bazze kulaba muyimbi kubanga toyinza kubanga olwanira bukulembeze bwa ggwanga gwe n'omanya nti abasajja babo omuzinzi abatandika ekibiina batandikira mu people power otandika basuula ebbali kati abamu ne bavaamu ne bakola ekibiina ekirala ekyabwe okugeza tosobola kumbalira okulembeze bataano mu nuupu sebo nze njogera toyinza kumenya bakulembeze bataano mu nuupu n'obuusa owekitiibwa Mathias Mpuuga
toyinza kumenya bakulembeze kale kamba kumenyereko Mpuuga Abedi Bwanika kubanga abantu bali musale nnyo bali basale nnyo nga bakola ekibiina ekyo kakati bwe bamuvaako kati olabanga omuyimbi kugambye ali mukatemba tayina strategy n'emja ayinza kuleeta nti agenda kujjako president wange Saabalwanyi kubanga yandibadde ngamba lwakigalina ali mu bivulu bye yandibadde agamba nti atambula akola tour kuzimba structures z'ekibiina ngaafa aba NRM tetubaddeko nga buli kumuluka buli ku kyalo abakulembeze 33 kati ejo atambulidde abadde alonda bukiiko oba ali mu tour ali mu concert akola kibwo omulaba talina kyakola ali mu kuyimbira abantu na kuvumirira president wange ane bambuuzizza ku nsonga zendaba nyino zinyonyolako nindamu kati ninyo kiche muli mukola bakunyonyola ekigenda tonsabe information sigira kugikuwa asoke nyonyole bulungi nnyo kati ye yagenze okulaba Bobi Wine lindako kubanga lwachali mu bivulu kala ali Saidi Abudu Mulansi wano joli abalamu abadde ali Fort Potro abadde akola shows ne walukaga nga bagabe buli ayingira na muzito gwa nyama kati shagabe nti yagenze okulaba ekibizibu ky'Abannayuganda akyanti si kyanti ekizibu ky'Abannayuganda kizibu abantu betteesawo bewula bavali kizibu ky'Abannayuganda kizibu ki ekizibu ky'Abannayuganda kye tulinawo kati obudde buno ti emirimu tulina emirimu mitini naye President Museveni agezezzaako okuliyetingawo emirimu mu myaka ana naye bono bwagenda mu bazungu ba investor abaali badde bajja ne bayita mafactories ne baleeta enkulaakulana yagenda eri agenze eri kugamba Museveni nti kugamba bazungu Uganda erakinga ba investor waliwo enseta erakinga ba investors teyanziza wano ye wadde eri agamba kimu nti Museveni dictator bamujjeko tebadde banatuwa buyambi era wezo kiraba bulungi Uganda bagisazeko obuyambi because of Bobi Wine ate ye yasinga ba dictator bungi nnyo okugeza omumyuka we mu Buganda Muwanga Kivumbi yagenze galangira ifo byabaka ba parliament ate nga ba mu kibiina kye tebiri mu bakulembeze n'akwata abantu ejo abadde atambulira okugeza ng'ebusoga najjayo waliso omufumbiro n'amulete Nakawa n'agenda no mu West najjayo Secretary General Mulamba ayina obusobozi obuyinza okukwatira ku councillors be abebyo n'abale linawo gwesebo tonjogera mu njogera abandi badde bamuyambako agenda okwesimbawo mu Kampala Central oweni ale mu mumanyi owaje oweni ale magenda okwesimbawo ku Kampala Central anti kakati fe kandi kankubulire linda mukati nenyo fe tuyitira mu mitendera nando damu ekyo kibuuzo mumanyi yani yamwanjula nga ayise mu kamyufu kubanga fe tugisoka mu primaries ati kale tuta mu primaries kale tugende woli obudde weddeyo kubanga omusajja nga Secretary General Mulamba yandi badda adawa mu West naite y'abantu ne ba councillors okugeza nga gundi ono kale tugende yali Secretary General waffe Amama Mbabazi tiyajja okwesimbako mu Kampala yabeeranga Kanungu na tugeze chairperson Sifayivu talina buwagizi bulungi nakwata kasente namuwaayo oba kuba posters ngezo leka tugola abantu yala kujjako Museveni kumuyita dictator gwe nolangira bulangiriza omukulembeze nga teyoyise na process njagala no bawo mwadde omukisa atubulire mitendera kiri bano gibayitamu okulonda omukulembeze ekyo kibuuzo tunaba kituukako naye kitandikireko ale tugende ku kibuuzo ekyo muwemu eddakiika 2 essaawa zino ku NUP twatandise okujjayo empapula buli eyeegwaniza ekifo kyonna tova buvyeri olw'okuba taata wange yegundi okitegeera tova buvyeri olw'okuba taata wange yegundi ofune nedda Muwanga Kivumbi okulangirira Louis Rubongoya ekibuuzo ky'obuuza kyenjeeyo buli ayagala okwesimbawo oba oyagala bwa president oba oyagala bwa kansala oba oyagala bwaki empapula olunaku lw'eggulo zagguddwawo era mwalabye Kagabo ng'azungira ku kitebe kyaffe yabadde anoonya empapula. Bobi Wine tumulaba ng'atambula mu West Nile. Olaba ki engeri gy'atambulamu so ku bantu obasigira ekifaananyi nakiki kyaliko ekituufu n'ekibuuzo kyagala kizeemu neyanza iyo oyagala nkuddamu emirundi olimukozesa mu kamera olwoga nti gundi yazzaazo bulungi nnyo kikyamulwaki kirungi oli mukulembeze
oyina kuzimba si kuzimbulwa ayinza okuba ng'oli njakolaganye ne bakama abo kyavudde ajjawa kirungi kyagenda maaso amalanziremu muwanga kivumbi okulangirira mufumbiro ne Rubongoya okubalangira nga baali bazijjayo ddi genda maaso oyagala njogere ku kitse ebyo njagalo gwo ngambye nti batandise okujjayo naye ate eri bambuzi balina kye bambuuliza oyagala nziremu kiki oyagala oba kye bayogedde bane tuwuliziganye nziremu ndalono yakalina genda maaso mukama wange tweyanze ge twagambye waliwo olulimi olujja okuyitamu okitegeera nabagambiddewo nga ntandika era ebiwazo okozesezza kubanga mwe tubamanyi it's okay gwe jonga bona kitwala nja kutereeza gwe tandika ku president wamu ya nja kutereeza kati ngenda kwogera muganda wange ngenda kwogera ku nsonga gye tuliko eya mukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okutalaaga Uganda. Museveni yakikolako n'atambuza ebigere muganda wange kale yogera amuseke ekitiibwa kale soke kamuseke ekitiibwa Jeno Museveni era naye yatalaagako ewantu ewamu tosanyuse yogera genda maaso Jeno Museveni naye yatalaagako essaawa zino ewantu gye tuli mu kutalaaga akalulu ka 220 mu kalyeri ke twalimu akalimu obuvuyo obungi abantu beyo twabatuukako leeti abamu ketwabba thank you abantu beyo twabatuukako leeti kati essaawa zino twagadde tutambule ng'obudde bukyali tusobole okutuuka ku bantu abo tugende okutuuka mu kulonda be banaaba batukkiriza okutuukayo kuba ffe kye tumanyi akalulu ke tugenda mu 2026 kagenda tubeerera kazibu okutuukamu abo abantu bwe tuba tufunye essaawa zino we tusobola okufunira empendo batuukako katugende tubannyonnyole abantu b'etteesa eyo bafiirwa ente zaabwe nnyingi lwakuba ffe tumanyi ekintu kimu nti waneene gundi abantu abasinga okulwana bawogera wantu wamu wano Luweero naye abantu beeyo bafiirwa ente nnyingi okitegeera ng'ate abaazitwala era be bali mu buyinza era emyaka 4 babadde tebaddangayo bakubagiza ku nte zaabwe kyovula omukulembeze waffe bwe yagenzeeyo yasobodde obbawo akatono k'ayina okitegeera kati omukulembeze kyaliko essaawa zino ffe kye twagala kutalaaga Uganda kye baali baagala mujjako security balabe oba anaatalaaga naye mukama atuyambye asobodde okikwasaganya n'abaana abamuliko basobodde omutambulira kyaliko kibatwala mu ntebe security kye bamujjako ekyo kyayogedde ekyo kyaliko ffe kitwongera amaanyi kuba buli gyalaga tulaba ekintu ekyenjawulo kuba abantu luli bagambanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ava n'abaana e Kampala ne bagenda kati twagala kumanya bagenze bameka waliyo emmotoka zaffe 3 ze ziriyo zokka so abantu bamulaze omukwane eyo babiraba naye waliwo abamu nga balina amaaso naye nga tebalaba ye muganda wange ono kyekibuuzo nedda abawagizi ba Nuupu nti pate president waabwe talina security ekibiina ekivuganya ekikulira oludda oluvuganya mu palamenti ye Nuupu njagala otuwulire tebalina security tweyanza kamuddemu akasonga ako muyine motokezi katumuddemu akasonga ako n'abasirikale 12 kamuddemu akasonga ako babalina abapoliisi balina amateeka saagala olimbelimbe muganda thank you nga bwogana saagala limbelimbe tutandike okuleeta wano video emu ku emu tulage Robert Kyagulanyi Ssentamu wayimirira nga waliwo amajje oba poliisi agamukuuma nga gavudde naye nga gava nago Kampala bannange mulekera okubuzaabuza tatawuliriza olina okusaba poliisi osaba yeeriise yeeno yava wano yasimbula naki wano talire Ssenyonyi Ssenyonyi oli security ya Ssenyonyi era ekwatagana ku Ssenyonyi muganda wange entereeza ate Ssenyonyi kyotamanyi kibiina kwogera ku pate president kwogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu tesinayogera kwani ekyenjagala otereze oyagala kwogera kwani ku babiri Bobi Wine alina security emumala eriwa yaffe erina omukuumu bulungi
nga gwawe bamukuuma watambula wonna Uganda wange okitegedde tulaba TV lwaki tewagira already no ne lwe bamukuba ne mu kalulu kenyini maliriza sebo neyanza kanketereza ono mwami kati ne mu kalulu kenyini ketwali mu 221 ekyegeera Robert Kyagulanyi Center mbamuwa security ne security ye batuuka okiseera nga bagikuba amasasi nega wakira abagwe twa batina abasajja be ba Edi Mutwe bane wakira banga baleta obuvuyo ku mikolo mugana ngetereza okay basewo ne banyabo ensonga Edi Mutwe yaleta obuvuyo ku mikolo ate bamusibidde kino kyenjogera kiri mu kamera bombe basatu abakuumi bakyagulanyi bakole fujjo ne bakuba bannamawulire ne babba n'ebintu kulumbe mu kuziika eri Masaka tweyanzige oyina akatambi guli munamo tewagasa olwo no kodi senge kusaba akatambi ako kalina nkaina ono ku simu yange nabalwanagana mukama wange omwami olugenda mu emitwalo ebyo koti yatuyambako atulaga akatambi atulaga sente za muganda nange totawana yagala sente zoni atulaga sente za muganda wanyu zika video omanyi mugati ngenda kule yagako njogera kati kimanyikidwa ndasagala kumanya tukakane labayo ekintu kyangu nnyo leta ka video fune sente njakole tencha nera kati kamuhulire kakubulire ono kenyine nyine no leta ka video kasenyo leta ka video ka Edi Mutwe oyagala sente asoka tubulire oyagala sente asoka sinako ngene kakubulire ate ogambye okalina ngene kaleta program kegwe nene ko program China ko data ku wifi bali babogera adawulike data ngena muwa kompata andi akati kakubulire kino soko silike kubulire ka video ka Edi Mutwe nga akuba aba kalete ulinde soko kikugambe kyogaba bannamawulire abatuuze okuŋŋaana ne bavaayo ne bagamba n'ogamba twagala kako ogambye okalina agambye akayina ebintu biri mu kooti oyagala muze ogambye okalina oyagala nzita obujulizi bwa kooti agambye akalina era zamubuuziza nti oli shuwa nti ye obujulizi bwa kooti ani abunoonya ekyakumanya bujulizi kale tukakale n'ekimenyewo nti tokalina musimu nkayina sebo njakaleeta baba bakagala nkayina sibudde buno nedata mumugulira sibudde buno naye labayo munnamawulire yogera ekigambo kino kooti uliza kooti enoonya bujulizi kooti giyambeko gigambe kooti ye Masaka nze nina akatambi Edi Mutwe ng'akuba bannamawulire linako olwekisooka si alina okujjako obujulizi ekiro kiri mu kooti bebanakasa ngakateeka mu kooti tukomaawo njagala nawe oveereko kenyininyini bakuba banno omulimu gwe gwe gukola nze siina ati bujulizi anti wuliriza kooti tusobola kukwata terina bujulizi naye ekyokubiri bannamawulire b'e Masaka tebakwata ne batuuza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ne bagamba n'ennuupu eveeyo okwetuna n'egaana nga bamaze okubakuba atugenda ate wa mukulu Devikomu ayotandikiraawo Devikomu ensonga zeezo gale tukakkane ensonga kya byonna waliwo ensonga bbiri tukyali ku kibuuzo ndowooza ekibuuzo Bobi Wine byalimu okay Devi anji so mbadde nkunnyonnyola nti abantu abagenda omanyi lutulyo ewedde 221 twalonda abantu nze omu kubo nalonda abantu olw'omuyaga mu wiiki y'okulonda omukulu Kyagulanyi Ssentamu yafulumizaamu oluyimba katwanze nagenda okulonda ngalundi matu era ngenda okwejjuukiza no bwetudde wennyini nga noze Ssewanyana nga simwagala kozi noze ne Ssewanyana ebyedda nali simwagala kuba nti nze simanyi kuvuga kuba sigenda kwesimbawo naye abantu bano bannabeefuza abajja munnange balowoozesa omuntu nti bo tebategeera okusiza ku bigambo byavaamu nti abantu tebategeera oba bo batategeera nti bo tebategeera kati nekikulowooza nti bajja okufuga oba okulembera bo baliki
kubanga nalo Mutesa agambe tamanyi mukulembeze wa ggwanga tutandika kyokka we tugenze nga tukyusa gye bujjidde atayogere n'ebitiibwa by'ebirala kikuleetera okulowooza nti ffe bajja okukulembera ffe batategeera oba ye atategeera ekyo nga nkivuddeko Kyagulanyi Ssentamu ekintu kyakola kimukolera era mbadde nsuubira okubanga omu ku bagenda abalwanirira kaadi agenda kukyogera naye ekizibu kyogenda kyenkulabye mu banga ojjanga wano abamu osooka n'okulano babuliifinga ogenda kuswaza abantu wano buli omu omutwe gwano wegumu kubanga ojja kwekanga ng'ate omulala adayogera ekibiina kya NRM wekanga ayogedde ebintu bya Nuupu ebirungi byeteekeddwa okukola ki ng'ate ye owa Nuupu ng'obuli atagala butagazi ali mu bintu birala nnyo ekibuuzo kibadde kiriya okutalaaga mwami Kyagulanyi Ssentamu kyakola kimugattako kyabadde ekibuuzo kimugattako olw'ensonga bw'eti 2021 Kyagulanyi Ssentamu yafuna ababaka abangi wano mu Buganda ababaka eri tiyafunayo babaka kati essaawa ya leero kino kyali mu kukola kimuyamba eri gy'ataafuna babaka asobola okufunayo ababaka nga bangi okwegatta kubaawa wano mu Buganda yabatereeza kitegedde bulungi twano mu Buganda omanyi Pulezidenti Museveni ekyasinga okukola yamanya nti wano mu Buganda tebamulonda abakulembeze era ayinawo batini kakyakola akkirira eyo polonko n'afuna mu constituency n'abusalaasalamu kati mulwana mu Buganda eri ng'ayise bameka ne basalaasalamu bayita mu parliament ne basalaasalamu kakati wano mulwana mu Kampala ng'eri alesa ababaka bameka constituency bwe yalwaddeleta omubaka omu yagitema n'afuna ababaka bameka kakati mu ndowooza yange nze ndowooza nti omukulu Kyagulanyi yakirabye nti wano olw'okuba baze okunywezaawo kakkirirewa eri wansi kyovula nti yatandise okutambula agende ng'asisinkana anywezezaawo kibaba muri gyonna ezeewala tunatuukira 2026 okulonda ajja kuba ayitayo nga ttaanya buttaanya agenda kuba ayisayo ng'akola ki kubanga essaawa yokkiriza tugaane akacumbaali nti akalukengedde bwekyoba omanya akalukengedde naye ebyobufuzi bya Uganda ng'obimanyi olaba kati nga wakkirira eyo kati Museveni agenda kusala ate yadde wano atukwakudda nga bafuukuddewo awatagenda kufuukula Museveni na mirembe wano jjaati yejjawo eri tajja kufuna mafuta gagendayo jjaati eri wano kati bagenda kukuba Omuganda wano kibooko wano kubanga Museveni akimanyi tebamwagala naawe obadde ki era ensonga lwaki waoneka yaze kaizo batakadde kumulama ne kakogero katini nti yabeetondedde wakibuliddeko nakirabye naye kakati yokulenda kya sangunjufu kiza president wa fewa ekiyakoze kirungi naye ekibuuzo ekiriwo ogenda kukiddamu ekibuuzo ekiriwo ekisooka mu Muganda wange oba weetonda akacumbaali wabawo goba weetondera ekituufu kitegedde bulungi ng'atudde awo wabawo goba wasobya ekirala fwano mu Buganda tuyina abakulembeze baffe ab'ennono oba ba leaders bakulembera ebika byaffe mwami Museveni nga yeetula ne mama Janet Museveni ani yabaddewo ekirala talina ansala agenda kuvuyavuya tomala budda ekirala wano mu Buganda mwami Museveni yadde akola ekiwandiiko ekyokwetula ne mama Janet Museveni kyadde mu Luzungu ekyafuna kiba mu Luganda bati kabaka yeetendera Ssaabasajja Kabaka oba okola appointment ewa Katikkiro baluwa ogiwandiika mu Luganda kati saagala addemu kwokya ajja kuwona nti omukulembeze mu kwetonda kwe wali osimbudde edduka lwena muntu n'omwakugoba ye president yagolokose Nakasero n'afuumuuka emisinde nga bali n'omwamugoba ng'amugamba nti dduka anti nkugambye buli wogamba ekigambo nti Kacumbaali nsaba kwetondera oba musobya ekirala aba yakuwaabira mu kwetonda wabeerwa abatabaganya mwami Yasini Sookojje Kacumbaali agamba afuye obutakkaanya ne focus wabula ye mwami Museveni nga we yabadde ne mukyala we mama Janet because tekeddwa okumuwa ekitiibwa oyinza okutajja okukyula neze nkyogera bwentyo kuba mukyala muzadde tekeddwa okumuwa ekitiibwa yadde nga nze si yanzaala babaddewo abantu bameka
n'ekiwandiiko kyabe mu luzungu. Kaakati mpozi nga President Museveni atugamba yadde yeetondera Janet. Tega batusomye ba bombi babiri. Obanga Janet atugamba yadde yeetondera Museveni. Ekiwandiiko kyabwe kirimu emirumira bingi kubanga wano wandibaddewo akiikiridde Obuganda. Wano ngaalwa abagatta. Era ekiwandiiko ekyo nga kiri mu lulimi Luganda. Tufe tutwala obuzibu Kakyumbaali. Ono omusajja kamala okuddamu ebibuuzo. Eddamu ekibuuzo. Kakati mwenna abatulaba ngenda kwogera ku nsonga ya President waffe wa Uganda okujja nayeetondera Buganda ne bannayuganda. Okay. Sebo Kasuti kulu tozibba. Bannaye katuddemu ekibuuzo tandikira ku kibuddamu ekibuuzo no kyabadde abuuza n'agamba nti yafubutuse na Kasonja na yeetonda. Bani ekibuuzo sibo kyetuba kyabadde. Akubuuzizza yabadde yeetondera ani abaddewo ng'omutabaganya. Ekisooka omukolo gwabadde ekkololo ku kisaawe ky'eggwanga abakulizibwa emikolo gyonna. Ate era omukolo gubadde gwa kusabira Uganda etambule bulungi. Ekyokubiri yadde tegeze etambula bubi. Ambulibamu ebirumiro bimanyi naawe kagabe maga kyankalanamu. Lwaki President Museveni yavuddeyo n'ajja n'ayeetonda? President Museveni lino eggwanga tali kulembera muntu omu. Ayina ministers, ayina abaduumira poliisi, kale alina commanders ab'enjawulo. Oluusi nabo bantu bakola ensobi. Naye President Museveni okuvayo kwetonda yakikoze lwakuba nti buli ekiba kibaddewo gwe banenya. Yeetondedde baani ababaddewo? Yeetondedde Uganda yonna kubanga omukolo gwali gwakusabira Uganda. Ekyokubiri singa abadde akirese mu wona nti yeetondedde Buganda bw'oyokka yeetondedde Buganda ne Uganda. Ekyo olulimi lwa Uganda olukulu baluzungu tekinnemye kitya mukama wange. Ekisooka kyabena muganda ng'osigenda kumunenya. Kubanga ekibuuzo kyadde ku agenda y'olwaleero. So tomulemera kunnyumulika. Kale. Teyanzize katugende ate ow'omukyala. Lwaki olimba? Mami, ebigambo biwulidde abateesa bano bibateesezza. Maybe ng'olina submission eri omulala oba omukubo naye ogenda straight. Genda straight ku kibuuzo. Ekibuuzo kizinga tekiri ku agenda nnyabo mbambuli kyenziramu. Bobi Wine okutalaga kwaliko kwe tuba tugenderawo straight. Kwebaliko naye wano. Okutalaga His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi kwaliko. Excellency ako tikaliko. Kulungi. Ffe ng'ekibiina kya NUP kutukolera. Era ne President waffe yeebale kulowooza na kufuna idea eyo okulaba nti no atalaga Uganda yonna. Olw'ensonga wano mu Kampala twandibadde tumulaba nnyo naye olw'ensonga nti Kampala yo yaggwa. Kampala yo yaggwa era ndowooza n'okulonda okuwedde mwalaba ekyaliwo yo Kampala yakola ki kati abantu baalimu essaawa eno bw'aba mpuliddeko nti yageze n'ente kugaba ente tumanyi mukulembeze byagenda akola si kibi kugabira bantu abo bintu ebyo kuba ababyetaaga ate n'emirundi egisinga togenda wantu nga tomanyi kikyotwalayo so tali mu nsobi okukola ekyo kyeyakoze n'olwekyo mbadde saagala muntu yenna ayina aveeyo agambye nti yakoze ensobi okola bwati ne bwati nti yatutte ente yabadde mwadde mwagala abatwalire bukoko mwadde mwagala abatwalire ki so ekyo kye beetaaga oba oluusi ebyo bye bamusabye okukola ki kubanga beetaaga already bafiirwa ate era ng'era bw'olaba nti no bintu bingi nnyo bye bazze bafiirwa kati yatunuddemu n'amanya abantu bano beetaaga ki beetaaga kino era enteekateeka eyo ebatwala mu buyinza mwe nga NUP. Enteekateeka eyo nungi nnyo olwansonga nti buli lwabeera mu bitundu ebyo ate oba oluusi abantu baali bongera okuzibuka amaaso ne bagamba
tubadde twafiirwa dda abakulembeze nga bano. Okay. Era bo essaawa eno basanyufu nnyo okulaba nti nno Bobi Wine yagenzeeyo gyali mu kitundu kyabwe. Okay. Kale toyanze. Omukulu kamala okwongera. Ne information denied. Ako tugende tugende ako. Ona tulibe Kampala yagwa. Kampala te. Ako. Kampala te yagwa. Producer kakana ako kakuulira. Kampala te yagwa. Bana Kampala Central si yawe. Wandika. Bagala nnyo baganda baffe mwenna abatulabe. Ekisinga obukulu omukulu Kachumba lya tukyazizza wano. Ekisooka tulina omubalamu w'amagezi musajja mukulu ate musajja munnamawulire amanyine kyakola. Tubaza mwenna abasubscribe nga n'abatugoberera ako kakulu nnyo. Ensonga ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu okutalaaga eggwanga. Nze nno bagenze ne bagamba nti aliwa Mugabe Rudawa ali mu Sinairo azaawo ente zaabwe ezaalibwa akola ki. Nze nno enjawulo kwekyo mu kyo nze sinulidde ente zazzaayo ente zirina makulu wadde ng'ali muzibaddiza kubanga eruweero waliyo emirambo ate ye egyagwa ejabasobola kuzzaawo. Nze mu kyo kyentunuulidde kifaananyi kigazi nti nze omu kubasiima bw'aba atandise okutalaaga eggwanga. Lwaki tubadde nnyo wano mu Kampala Baba Kyagulanyi Ssentamu Eva abeera wano ne twekwasanga baatubbye akalulu naye nga ne gye baatubbye akalulu tetukola ki tetumanyiiyo ano gwe tetugendayo gano ge mazima nagambe nkozesa mutwe gwange era bayiza babalabe baffe abalungi kambona kino ekintu waliwo Robert Kyagulanyi Ssentamu munnabyabufuzi waliwo Bobi Wine omuyimbi obadde oyina gy'otuuka ng'abazze baaniriza Bobi Wine ne bakuba engalo n'enduulu naye nga bazze kulaba Bobi Wine era abamu ne bajja mu t-shirt nga za Museveni abalala za Besigye bwenoga nti abona abawagizi baffe naye nga bazze kulaba Bobi Wine bakitegeera. Lwaki nayagadde nnyo Kyagulanyi Ssentamu agendeyo era nze twekuppa ne wano soogera ku Bobi Wine oyo Rastamani muyimbi ye wetwamuleka kamwocha tulina Robert Kyagulanyi Ssentamu era yagenze Robert Kyagulanyi kinsanyusa nnyo singa atandika okutalaaga eggwanga era ow'ekitiibwa onaaboleka video kano nkusaba ekikundi laala yonna gy'ogenda kutoyimba bw'onaayimba ojja baddamu bambaza element ya Bobi Wine naye no ne yayogedde nnyo eggwanga okukola era byogenda era nze kakasa temukutalaga kuno kwalimu ajja genda okuvaamu nga waliwo okwo ku njawulo era ndi mugumu nti akaluka tugenda maka 2-3 mugumu ajja wa 2-3 mugumu wagenda kubeerawo enjawulo nnyo mu kalulu kandi gano mugamba nti yakawangula kati kali agenda kukakuba singa tunaba tukkiriza wabula akalala kensaba nti tukoppe omunne oba tomwagala President wa Uganda oba president w'ekibiina ky'omwami oyo nina ekintu kimu kyentera omukoppako kangereza kale ku mwana ono eyawangula Makerere yagamba nti tayimu etuuse omuntu okkaanye n'omuntu ku butakkaanya bwo anko nsobola okubeera wano nga mwami David musimwagala naye nga nina kye mmwagalako basabo ne banyawo mwenna abantu abanabafuzi mu Buganda ettayimu etuuse bwemmanga ddala mugamba nti mwagala kujja omwami Museveni mulina otutandika okukkaanya ku butakkaanya bwammwe ekibiina kisinga amaanyi ssaawa zino mu Buganda ye NUP ate pulezidenti waayo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu osobola okuba nga tomwagala naye bw'okkiriza nti yakyayina ku maanyi tusobola okumwegattako okwogera naye tukusa tutya tutya eggwanga mu maaso wabula ate naye pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu singa okizuula nga omwami w'ekibiina kimaga ekya Green Party bamitani Nsereko Muhammad singa okizuula nga Muhammad Nsereko ayina ideas ez'enjawulo sooka ove ku kyawagira naye otuuleko naye oyogereko naye olabe kubanga abaganda baga nti amagezi muliro bagakubulako ogalunako ewaani tuve mu byobufuzi fe abamu abakozesa emitwe gyaffe mujja tukesera mutulowoozese timuli mu ddingidingi doole ni mwami Museveni so bwe muba nga temuli mu ddingidingi doole ng'ate mwenna muli baana banju yannambi ate nga mwenna nga temwagala kukyusa ggwanga
time etuuse mukanye ku butakanya bwamwe. Okay. Yanzanyi wa tweyanzege. Kakati nnyo kya mukulu ya Sini. Nizo kukanye naye ku bitundu ebimu. Manyo omuntu obeera oyimba. Oba ina message otuusa ujjo tasobola kugenda. Kyovola abantu abayimbe babeera nga bakola ki? Abayimbe. Nero twakyogako ne bagambe saayo Kyagulanyi Ssente mutasana kuyimba kyali mu level ya kuyimba. Kubanga byayimbanga kati byaliko byennyini. Segede bulungi. Yoli abiyimba katabya. Aha, kaduli abiyimbangako. Nga tayina ddobozi waayinza kujja okuyimba buyimbi. Naye kati yatuuka dda ku level yaki? Yeddobozi ali. Tayina nsonga lwaki ayimba. Watuuka mu kitundu ateekeddwa kwogeranga pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform ekyagala okutwala obuyinza. Wabula omuntu yenna njakigamba bannayuganda ddala abantu abatulaba kubanga batwala obudde bungi basako ne data waabwe. Sikkanye na muntu yenna nze awuddisa bannayuganda n'agamba nti Kyagulanyi Ssente mu pulezidenti wa Uganda osikkanye naye. Ate wamala n'amaana agamba twagala kujjayo ali muki aba yeekuba tumalirize tugenda kujja naye tugenda eddakiika emu ekyanga nnene kyembadde ngamba abakulu abo baddeyo beetegereza obutambi bonna ekigambo ky'okuyimba essaawa zino omulimu gwe tuliko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssente ali mu kutalaaga tali mu kuyimba. Yenna ayinayo ka video nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssente ayina we yagenze n'ayimba akatulage. Tulisebo tuli mu nsonga ya ggwanga n'okuyimba tuli mu nsonga ya ggwanga. Tuli mu nsonga ya ggwanga etya. Kye tuliko kunnyonnyola bannayuganda. Okalina okatweba kwese. Kyogamba tayimba. Okalina. Kaba mudemu. Tokalina. Ako. Sagala muganda afono olabenga abakayana. Omwami ayina statement gye yakoze. Oli ajja kumfosinga okugiddamu ate nga sagala nedda anti mmwe kye mwaga statement yange statement yange bwe mwabadde mutandika mwagambye mukozesa bwongo bwabwe. Mu statement yange bwe mwagala mukozesa obwange saba president wangu asabye musabi naye olagambye gyali akulamba yali amukono wa Namboze yayimba. Oli abadde asaba busabi ono talina video lwabivuddeko ebyo. Ewa Namboze bwe bali ku kasaawe teyayimba. Kuna musajja abeerawa. Sikukakane. Tuli mu kulalaga mu West Nile. Anko mfuna bulungi. Ku lubaawo babanga batusomesa. Omusomesa ajjanga n'ateeka waka ku lubaawo nga tugeze 8+9 n'agireka ku lubaawo. Mubalagira n'abagamba birigattako biri ofuna mmeka ntinya tiyategeeza nga ndizobosa mu kitabo. Ye mu kitabo ayagalamu oli waka ali kuki? Era akwadde example. Eno nkuwadde example. Kuba siriyo naawe toliyo. Ndeka nti mbadde nsa president ono wabagenze wonna tatawaana kuyimba. Sigambye nti ayimba. Information yetuuse bulungi. Nedda yali wale mukono wa Namboze n'ayimba.